omusajja aluma gwe batutte n'okusinga afudde kubanga afudde omanya nti nja kumala nfumbirwe naye gwe batutte naye abakyala nze kyenjagala abakyala bakkirize nti all men are polygamous. Abakyala batubuuza naye munoonya ki bandibadde beebuuza naye tudduka ki kubanga byonna babikoze ate byonna ki ne bw'oba obadde ewaka katugeze olekawo emitwalo ebiri ne bukeera ku makya n'owasa ebiri giba tegikyamala owokubiri naye nga luli obadde ogireka negikola ki tegiddamu kumala. Osobola okukkiriza mutabani we atawasangako awase single mother? Nedda. Osobola okukkiriza mutabani we atawasangako awase namwandu? Namwandu nsobola. Awase namwandu w'abaana abana? Ate awo kivunzizza nnyo. Ye Alan okimanyi nti polygamy eyamba abakyala okusinga ffe abasajja? Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Kale nnyongero bbaanirizaako abalabe baffe abalungi abali ku mukutu guno gumugatta abantu ogwa Cruise Exclusive YouTube channel. Banaye mwe bali mubeere ddala. Simanyi neebaza sije nyinga beebaza. Naye mwenna abasama abali mu kujja. Nina akabaga kenteeseteese. Oba oli musama we Saudi, oba oli we Omani, oba oli wo mu America, oba oli we UK. Nina kadina kendi mu kuteekateeka. Kagenda kubeera ka bwereere. Naye kadina kano kakwebaza bantu bange mwenna abalaba show yange eno. Buli omu ajje. Oli wadde embogamba Cruise nkuwaddeyo kino. Oli wadde embogamba Cruise webale kuweereza gwe n'ovaawo. Ensonga bwe zityo. Amazzi njagala woomu. Naye wano we tuli gwe kyoba omanya si wabi. Obulamu butambulira ddala bulungi nnyo. Wiiki ewedde nayine Haji akomyewo olunaku olwaleero. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi za family as usual. N'obulamu bwa bulijjo bwe tutambuliramu. Haji. Naam. Sanyusa okulaba. Kale sebo. Wiiki ebadde nnungi? Wiiki tebadde mbi. Alhamdulillah. Wiiki ebadde nnungi. Era njagala okutegeeza. Sebo. Inshallah Allah bw'anaaba asazeewo. Omwaka ogujja twagala tandika kukolera mu studio yaffe eya Cruise Exclusive. So nsaba Allah akkirize ekintu kitambule ddala bulungi nnyo. Amina. Abantu sofa basiima ebigambo by'oyogera. Omanyi ndi omu ku abantu abakkiriza ti ebigambo ebirungi tebirina kulabibwa abantu emitwalo 10. Batono babifuna naye nga babitegeera kye bitegeeza. So nze nfa ku abo oli asobola okujja nga ndeese emboozi nga ya muwala yeeyambudde neetambula emitwalo nga 7. Alan Cruise weebala oleese eno naye abo oluusi mbatwalanga abantu baagala content w'okukyamuukirira. Wabula ate omuntu bw'abanga content gwawanga mulungi nnyo nze mpaayo omukisa eri abo abaali agadde content bw'atyo ne bamunyumirwa.
obulamu butambula butya? Obulamu si bubi. Alhamdulillah mwe tuli tutambuza. Ebitambudde ne bitambula, ebiganye ne tugumiikiriza nga bulijjo. Amina. Bwe bulamu. Buuza kuba tulaba n'oluvannyuma tujja tandikira awo. Abalabi baffe aba Alani exclusive. Twongera okubeebaza okubeera nga muyimirizaawo mukutu guno. Kubanga oluvannyuma lwa Katonda singa mwali temusubscribinga kugubeerako oba oli awo naffe tetwandifunye mukisa gujja kukola ki kubaako bye twogera gye muli. Twongera okubeebaza n'okwongera okubasiima naddala abatusiima. Alani waliwo abantu abatusiima. Mulimu abankubiddeko kasimu ku nsonga ze twayogerako ezakaggwa. Ne comments era nazo era oziraba abantu ze bakoze eki ze bakoze. Esebo. Kale ndoza tusooke tuyite mu comments z'abantu ku mulamwa gwaffe gwe twasembayo okukola gwatwegaseeko olunaku lwaleero osobola okugenda ku mukutu wansi awo twali twakola episodes 2 oba shows 2 zonna zirabe eza Haji ayina ebigambo really wayogera ogamba Haji weebali nnyo beddala tutandikire ndowooza kwani awo ndabawo Aida Nansubuga yagambye I'm a mother of 2 children and I am living in Jordan. Enough is enough tucheyo. My kids needs my presence. Alaka yasinzide kuki tubaganye batata tebabeerawo. Okay. Then kuliko no blessings. Agambye wow, wonderful. Have learned something. Then waliwo no Nakintu Zainabu yagambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo Nabi Kesa Allen. Alan Cruz and Haji. Thank you so much for the message. Banange tusiima nnyo. Mariam Namujuzi agambye true story, my hubby keeps on telling me money can't buy our family. Namakula Sharifa Cruz, thanks for the show. Nice. Omumanyo Namakula. Ajati Mpombo. Yoyo. Oh bambi Ajati Mpombo. Nkutumiddeko nnyo Ajati e Dubai yao bebo kaboka betumanyi sofa mu mmere Dubai yao Mpombo African restaurant muli namba 1 pa ku namba 5 abasikati ne batandikira awo. Blessing agambye wow wonderful, I've learned something. Waliwo no Fahima na Mitala agambye true abasajja beetaaga time with their kids naye abasajja abasinga tebafaayo ku bondi yaabwe n'abaana. Ojoyogere ku nsonga ezo walabika video ko mwana akatrendinga ku TikTok. Mwana kiena omwana atrendinga ku TikTok Josette wakalabye omwana yabadde atrendinga omwana omuto omuwala gwe babadde babuuza daddy ne mami bikina agamba I love mommy because mommy awaayo obudde ne ku station yajja bakambuuza nga ali ku ssomero. Sinakalaba ka video ka trendinze nnyo era nchwa abalabi mwakalabye kusobola kasamu because simanyi copyright yako nani yakute content oyo guy ngabuuza omwana ne bamubuuza lwaki daddy togira naga because daddy alabika yatulaga nnyo nti ali busy ko oli amu interview ng'omwana namugamba maybe daddy abeera nga anoonya sente n'awa maama aleete nagamba they are all busy parents naye nga mwana muto. Kati nno ate waliwo ogwojja okusanga omuzadde omukyala ng'ajja kugamba abaana kitammwe tafaayo ali mu bakazi naye omusajja ne wabanga yamuwadde era ako ka statement tekakola ki tekeebuliza yajja kitammwe tafaayo. Waliwo ono agambye Kaitesi Munira nze nakowa family friends yankozesa nga ndi wa myaka 8. Kaitesi ngajira mwaka katiba ka family friend eri mweri section endala eyokubiri gye twatunuulira abantu betubeera nabewaka. Okay, gena maaso ono n'agamba nze sikyasula watali wange n'otulo tetujja bamuyita Muyingo Ashraf. Sala Mbabazi yagambye bannayuganda oba twabaki likes ziri 32 kyokka viewers bali 245 guys. Wetu likinga these videos
bwe tutalikinga these videos mba mu butuufu kwegamba batakitegeera mu butuufu ebanga video eyo tebagikoze eki tebagirayikinga okusinziira ku bigambo bye twatukola omwana wuno Haji mami ebisinga mami bajja ne babeerawo nga kiri mu kitegeeze nga yeesimbyewo bamuyina omukole ku ssomero nga bayisa abazadde yajja okusinga tata batata abamu tebafaayo ku baana newe bamuyita abeera nga tawulidde nomala wiiki ng'omugamba ekintu n'atakifaako tukole tutyo kubanga batata tubaagala bajjadi nga tubeere tubaagala bakole ki tubaagale babeere nga omwana wakuyita tutegeeze mu nsonga z'emikolo ojjanga si kugaana tatagaana katolaba mami bwe babayita bwe batuyita ebatata tukola ssente ne tuwa bamami ne bajja naffe tuba tuzze anti naye zabange bonna bakola naye ate mami yasinga obeera biza okusinga ddaddi Oh my God, this is amazing. You said what's your name? nakanda hamisha ekintu ekyo wakyogerako wano omanyi omuntu ayinza Jozo omanya okujja mu video ku Instagram olaba Maku mami ne dadi osinga kwagalana. wabaawo ekintu kye muyinza okwogerako omuntu n'avaayo n'agamba abo beefuula abamanyi buli kintu ne Alan ebintu bye twogerako ye life gye tutambuliramu ye life gye tuwangaaliramu tetubyogera lwakuba nti tumanyi nnyo but tubyogera olwa experience gye tukoze ekintu kino wakyogera na wiiki ewedde kyekintu kyekimu kati eyo video nze yagizanye nti ono nze oyo omusajja nze naye n'omwana emyaka gino abaana abo bategeera kinagamba Alan luli nti tulina abaana tulowooza be bali baffe abedda naye abaana be tulina kati balala nnyo ola nagenza okunona mutabani wange ng'amaze P7 somero lyasomerako kuliko abaana 8 bonna bange naye kuliko omuwala wa P2 yaze nangamba dadi nina kyenjagala okugamba naye mmanyi tojja kikkiriza ne mugamba ate oba omanyi sigenda kikkiriza tokikola ki tokiŋŋamba nagamba naye oba nkikugambe naye tojja kikkiriza nkumanyi ne mugamba kiki already nze nadde maze otegeera kyagenda okukola ki ne mugamba kiki nangamba dadi mbadde nteesa oba nange nzireyo ne baaba naye nga yetaamu ye tennaggwako but nangamba oba nange nzireyo ne baaba ne mugamba era ekyo kimanyi sijja kikkiriza ne mugamba tofaayo ngenda kuwaamu ssente osigale kati abaana baffe bakola ki nze nakugamba nti nze waliwo ebintu bye neenyigiddemu nga nze omusajja sinza kubanga baana badda ku ssomero ate ne ngamba mama waabwe abakwata abazzeeyo nze nkola ki era abakyala mbatwala ku ssomero okugundi egi either nga balina abaana balina viddi oba balinayo ebyo emizannyo egibeerayo egyo we mbatwalira naye ebisigadde nze kati nze waliwo ntera oluusi okutwalako mutabani wange nga tutambule ne tugendako mu relatives n'abeeyo oluusi ng'azannyamu n'abantu naye buli muntu abaddeko ne mutabani wange ekintu ky'oyinza okuva ku mutabani wange nga otegedde nti kizibu nnyo okubeera naye n'otamanya nti alina ddadi wa myaka 4 naye buli omu gw'abeera naye amugamba my daddy can do this my daddy I'm going to tell my daddy to do this bwe yegomba tabu nga nungi ng'esinga ye ngagamba but even my daddy let me talk to my daddy even my daddy kati era of recent nagamba mama we ne mugamba omwana wange oyo bambi it's good omwana wo ate oli bulungi omwana okubanga ali proud of you anti kati kankubulire Alan kino bw'okimanyi buli mwana amanyi nti taata we yasinga amaanyi buli mwana amanyi nti taata we yasinga amaanyi buli mwana amanyi nti taata we bwe wabaawo ekigira yalina okikola ki okimala era tusabe nnyo Katonda tusabe nnyo Allah tutaasa obwavu kibi nnyo omwana okusaba n'omugamba sirina kugamba abeera heart broken
agamba oba muganye nzanyiseko ku tabu yammwe yagamba dadi wange angulire ng'omwana ajja akugamba ng'okola ki waliwo abazadde abagaana deliberate nga alina n'agaana omwana yandibadde mu mbeera nga ne bw'oba togenda kumuwa kyasabye mu substituting oba okitegedde nze omwana yansabako taabu yangamba dadi bwe malako Qur'ani njagala ongulire taabu naye ebiseera ebyo nga taabu zino ez'Abachina tezinnajja nga tukyalina zirizi apple oba nze nalina apple kati nga yeegomba eyange kati nga ngamba nti dadi bwe malako Qur'ani nange ngulira taabu konze kale nemmanya nti nja kumuweena eyange gye nkola ki gye nnina bwe yatuukiriza n'amalirizaako nangamba dadi taabu yange nemugamba taabu nali njagala kuwa yange naye iyo yakola ki yayonooneka mwagikubawo ekigo neyonooneka nemugamba olaba otya bwe nkuguliramu akagaali nagamba so nowamba dadi akonsobola okavuga negundi navugamu negundi nagava kati nemujja ku kiri ekyebbeeyi kye yali ayagala nze nemwagazisa ki kati kyekyo nti omwana bw'aba alina kyakusabye fedde abaana batusabanga nga tukyali mu mbeera embi omwana aba ice cream bayitawo akakantu akagenda kakaaba akagaali omwana nagamba dadi njagala ice cream nomugamba oyo alwaza nagenda ku dduuka nja kukugulira kati bw'ogenda ku dduuka n'oleeta goliro nomugamba ice cream nsanze yaweddewo naye nkuleeteddemu goliro noba nga tovudde ku kiri nti alina kye yakugambye kye yakukoze ki kye yakusanyaga dadi tagaanye bugaanyi naye ice cream takola ki taliiyo ndowooza okitegedde nkitegedde bannange olunaku olwaleero obudde bwakedde bulungi wetwogerera Kampala akasana kaakayakamukko gwatulabira ebweru w'eggwanga bane njagala obeebaza mwenna abatulabira e Oman abatulabira France abatulabira mu America abatulabira e Bungereza abatulabira e Italy abatulabira wa mwenna nyongera obeebaza naye ate nyongera okuwa abaana ak'ensusso mu abakola bye tuba twogeddeko wano waliwo omukwano gwange yawasizza haki eyokuna tulira ayogeyoge yawasizza haki eyokuna nabaddeyo ku mukolo gwe bambi kunika naye nga nakyagadde banenze nkubuulire emikolo gy'abasiraamu ginyumira nnyo naddala ng'omusajja afuna haki zinyumira haki kufuna haki obeera eno togifuna ewa obanga toli musiraamu haki togifuna ne waffe tebikkirizibwa eno mu baprotestanti bakatuliki otegeeza okwongerako twagenze ne mukwano gwange nze wakwasa sizaagala nze njagala nnyo omuntu omu kanaali ne mukwano gwange omu naŋŋamba naye cruise nenda siramuka ko nze ki ekigenda okusiramusa naye mwana nze njagala mbeereko n'abakazi nga bangi ono bwanyiiza nga ŋŋendako ewooli ono bwanyiiza ŋŋendako ewooli naŋŋamba naye obusiraamu bwokka bwe bukikkiriza nga yibeeni lwaki naŋŋamba nti busiraamu bwokka bwe nsobola okugendamu nenkikola neŋŋamba awo nno tutandise akati no Alan naye njagala okubuuza mateeka akyagafuga kale mwe kale abatuukirizaako ku mateeka kuba teri muntu agamba nti mulungi mutuufu kinnaakyo oba buli kimu akikola ku kinnaakyo simanyi oba gye bali naye kyembuuza haji abakazi bana kabi kyakakirimu ate mikono gyange gyagala kabiko kate muli kalungi kale n'akalungi akakirimu nako naye kinyuma lwakuba abavubuka abamu tetumanyi kifuga kakati Alan ekisooka kyenjagala otegeere era Ben mugambe era bunyuma mugambe mukwano gwoyo asiramuke ekisooka okusiramuka kirungi naye tasiramuka ng'ensonga emusiramusizza bakazi bana bw'anaabafuna mu disappointment ate bangi bakikoze okitegeera bw'anaabafuna asiramuke ng'asazeewo ddala nti kati nkole ki kino eky'abakazi abana kijje nga nnyongereza
ekyokubiri kyenjagala okugamba oba okugamba abatulaba poligami busiraamu si bwe bwagireeta. Polygamy ke kubeera n'abakyala abangi. Kwe kubeera n'abakyala abasukwe. Actually ekigambo ekyo kiri divided into two. Waliwo gye bayita polygamy y'omusajja ng'alina abakyala abasukka mu omu, ne wabaawo ne oli ojja keberawo ku Google. Ne etegeeza ng'omukyala alina abasajja abasukka ku ki? Nabo gye bali? Google ogenda ku Google ojja kiraba gye kiri. Kati kiri kye mbadde nkugamba, polygamy obusiraamu si bwe bwaleeta polygamy. Wabula obusiraamu kye bwakola, obusiraamu bwastimulayininga ki? Polygamy bwatuteerawo amateeka nti bw'oba wakuwasa abakyala basukka ku omu tosukka bana. Oba okitegeera? Sooka onoonyereza definition gye kugambye olyoko. Nagamba polygamy usually takes the form of polygamy. Polygamy, waliwo polygamy ne polygamy. Polygamy. When a man marries multiple women. Yes. At the same time. Kakati ne bagamba polyandry. Yeyo ng'omukyala alina abasajja abasukka ku omu. Polyandry. Naye ng'ekintu ekyo gye kiri. Nakirabako oba yali TikTok oba gaali mawulire. Omukyala alina muno mu Uganda ng'alina abasajja 7. Era namulanga babataddewo line. Naye omukyala oyo musamize. Nabirabako. Yabatongoza. Yabatongoza era bamanyi baami be. Kati omukyala yatema ebiyungu. Kutidde. Era nabo ne bavaayo baami mu bugwagwa bwabwe. Ne batandika okwewaana kakati olaba leero bw'asula ewa gundi enkya n'asula eri okitegeera. Bugwagwa buli wa. Alani ekyo nedda. Ekyo si kituufu. Ekyomukyala kati bw'afuna olubuto. Omwana tumubala kwani. Bonna tubakebera DNA. Alani, leka nawe Alani. Ekyo si kya mu mpisa, si kya mu buntu bulamu, si kya buntu. Oba okitegeera. Kati tugende ku kiri ky'ogambye ekya polygamy. Mbadde gamba nti polygamy nga polygamy. Obusiraamu si bwe bwaleeta polygamy. Wabula obusiraamu bwe bwajja bo ne bustimulayininga polygamy. Ne buteeka amateeka ku polygamy. Oba okitegeera nti luli omuntu yawasanga abasajja n'awasa abakyala nga 5, abakyala 100, abakyala 100. Naye obusiraamu ne bwajja ne bugamba nti makyaza abasajja mwagala nnyo abakazi mukome ku bana. Era ne bututeerawo amateeka nti kino ne kino ne kino ne kino ne kino. Okuwasa omukyalo asukka ku omu olina okuba ng'otuukiriza bino ne bino ne bino ebiki ebisaanyizo. Oba ontegedde bulungi. Olina abakyala bameka? Nze nina abakyala 3. Obulako omu? Nina abakyala 3. Ate kino kyenjogerako nkitegeera nti mukyala wange asooka maze naye emyaka 17. Owokubiri maze naye emyaka 12. Omukyala owokusatu tugenda kuweza myaka 5, giringa 5 gigenda okuwera. Kati bwe njogera ku polygamy mba mukola ki? Mba mumanyi. Ekitegeeza okuza ewaka ng'era Haji naye bw'atyo bw'ali. Nti muzeeyi wange muzeeyi taata yawasa omukyalo owokubiri nga ndi mu senior 4. Nali mu senior 4. Muzeeyi wange teyali nnyo polygamous. Just kye yalina nti yawasa mama waffe n'abeerawo n'atuzaala abaana 6. Kati muzeeyi n'awasa omukyalo owokubiri. Muzeeyi wawasa omukyalo owokubiri, mama waffe ye n'akola ki? N'asikamu. Okitegeera. Actually nze nali nanyigira ne muzeeyi wange naye ate namala okula ne njogeramu ne bamaama baganda ba maama. Kuba maama ye yali yafa ne bagamba maama we yagaana ne tumwesibako ne tugamba asigale nagamba ye tafumba namujja we. Ensonga lwaki yava mu bufumbo. Okitegeera. Si kyangu. Muzeeyi addamu okuwasa. Nali mu senior 4 bwe nzijukira obulungi. Senior 4. Mpozi nga fe abamutegeera nga ndi mu senior 4 but awo wenzijukirira obulungi. Naye Haji mukikola mutya? Ekya. Okakasa otya abakyala namba emu n'omutegeeza nti namba 2. Kati ekisooka Alan, kino kye njagala tutegeere. Leeta namba 2. Alan, first of all, topic gye tuli okwogerako eri sensitive nnyo. Era nze nandisabye omuntu ayina bias ku polygamy oba tagiraba.
kuba atagenda tegeera bye tugenda kwogera because already buli lwobeera ng'okola ekintu ng'olina biasness tekituukirira okimanyi ekyo kubanga ogenda okujja mu kintu ng'already oli biased tosobola kufuna kituufu ekyo kimu ekyokubiri ab'emitima emitono waliwo ne bali nga ye yagaana mu bulamu bwe n'agamba nze sisobola kufumba na mujja wange tayagala na kumanya kalungi kaliyo nenange tekyandinsanyusizza kula sister wange naye ng'okimanyi Alan kati waliwo kinjagala tutunuulire saategeera nnyo bulungi nnyo byava mu population eno census gye baabala naye ffe abasajja baatuwa percentage ki ntono kale tukiwe percentage tukitwale nti abasajja tuli 40% mu Uganda abakyala bali 60%. Kati 40% eyo njagala tubeke emiteeko gye tujjako. Tutegeeraganya. 1 40% eyo tusoke tujjeko bataata bamuwa katuli ku muwala. Soke tujjeko bataata be. 40%. Kuliko bataata be bano bazaali bajjajja bazaalibwa nabo eyo family eyo line ejeyo soke tujijjeko. Twagala kutunuulira enamba esigalawo omukyalo ono gyasobola okola ki gyasobola okufumbirwamu tujjeko percentage ya abooluganda brother bataata baani eyo tujijjeko tugizizze ebbali tujjeko percentage ey'abasibe abasajja abasibe mukomera abakyala be basinga be basajja be basinga kati iyo percentage nayo tugikole ki tugikwakuleko tukwakuleko percentage y'abasajja abali important tukyali ku 40% kwe tugenda tukwakula bwe tumala okwakulako eyo percentage y'abantu abali important tukwakuleko percentage y'abantu abalwadde abali mu malwaliro bali eyo Katonda gye yabakwatira oba tutegeeragana ntegeera mpulira kakati bwe tuba nga tusigazzaawo katugeze nga 10% nga tujjeko percentage eziziri kati okimanyi nti 10% eno abasigadde gye balina okulwanira era Alan okimanyi nti abantu abasinga okuvumirira polygamy be bafumbo be bakazi abafumbo kubanga mubayisizza bubi kubanga abamaze okutuuka bwatuuka nga ggala oluggi tayagala mulala akola ki oba kitegeera teri tosobola kusanga muntu nga si mufumbo ng'avumirira polygamy Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prime Touch Makeup Studio beba kugumu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prime Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prime Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prime Touch, where beauty meets precision. Ye Alan okimanyi nti polygamy eyamba abakyala okusinga ffe abasajja yo polygamy nze sinnagitegeera haji polygamy omanyi lwaki eyamba abakyala okusinga abasajja ffe abasajja tugenda kuspendinga ati tuspendinga kuki kati nkugambye nina abakyala aba golooza kuli kanspendingako tekuli kanspendingako gwe kyogamba abakyala aba abasatu tuyinza okumalako omwezi nga tekuliiko bayina mukolo waabwe tuyinza okumalako omwezi nga tekuliko alwazizza mwana kati ffe tuliwo okuspendinga ffe nga abasajja era tunoonya ssanyu ne tunoonya kuspendinga tunoonya butya bwe tufulumya ki bwe tufulumya ssente oba ogezaako okuntegeera kyengezaako okutegeera kinagambye nti topiki eno yadde mukwano gwo yasanyuse Beeni n'olaba nga yesaanidde tugyogereko naye ya bwongo si buli omuntu agenda kutegeera bye tukola ki bye twogerako polygamy eyina emigaso gyayo singa ffe abagikola tutegeera bwe tulina okukola polygamy
okitegeera eyo nonekeddewa abasajja abasinga bawasa buwasa abasinga tamanyi nti bw'oba owasizza omukyala Allah ni bwebukeera ku makya ng'olina mukyalawo maze naye emyaka egyo 5 ne bukeera ku makya n'owasa omukazi omulala omukyala ono omusuubira kubeera atya gwozizzaako munyiivu omusuubira kunyiiga kati bw'amala okunyiiga tumuleke ng'anyiize oba tulina okuteekawo embeera mu budaabuda ne tumuzza tuteekawo embeera mu budaabuda ne tumuzza naye era tebiba byangu anti kyenkugambye Alan kyenjagala tusooke tukkaanye kino njagala tusooke tukikkirize obusungu obwo busobola obuvaako ekinyiiza ekyo kiba ku mutima busobola okugenda tebugenderawo bati bugendawo omusajja wo tobye naye akukaseeko Alan waliwo kyenjagala kati kino gano waliwo kye tuyita bitter facts males are naturally polygamous. Nkozesa ekigambo kyaki? Males. Oba mbuzi, oba nte, oba ki. They are naturally polygamous. Ekyenjawulo ekiriwo, lwaki era n'omuzinga mugutunuuliza nnyo obusiraamu, tyofe obusiraamu bwatuta. Tugambe nti obusiraamu bwakitegeera. Bwaki-officiatinga. Obusiraamu bwakitegeera ne buki-officiatinga nti kale abasajja bawasa abakyala abasukka ku omu naye bakome ku bana. Okitegedde nti obusiraamu bwakita ne buki-officiatinga. Yenjawulo eriwo. Alan oyagala kuŋŋamba tolabangako musajja nga si musiraamu ng'ayina amaka ge agamanyikiddwa nti wali wa Mwami Dennis ne wali wa Mwami Dennis ne wali wa Mwami Dennis ng'ayina amaka nga 3 ana. Mbamanyi. Obamanyi. Kati babirimu lwakuba basiraamu. Abakyala bwe batakkirize nti abasajja bali polygamous bagenda kutukanya emitima. Nti obeera mu maka ng'omanye essaawa yonna bakusuulako mujjawo. Alan, ne bw'oba tokimanyi. Omanyi lwaki abakazi bakutuka emitima? They overtrust men. Nze mbiraba ku nnyimbe. They overtrust. Gwe bw'ogaana okukkiriza mujjawo, ojja mukkiriza nga n'omusajja yafadda. Ekituufu abakyala balina okitegeera. Omanye ekintu ekirumanga omusajja nga tafudde. Ekintu ekisinga okuluma ye musajja nga tafudde. Omanyi bw'aluma? Nga bamututte. Omusajja aluma. Gwe batutte n'okusinga afudde. Kubanga afudde omanya nti nja kumala nfumbirwe. Naye gwe batutte. Naye abakyala nze kyenjagala abakyala bakkirize nti all men are polygamous. Nedda. Alan nkubuulire. Abantu balina abasajja baabwe nga ye aliko buwogu. Kizibu. Nti okubuuliza mu kamera n'ekizibu. Alan. Jose oyina abawala bameka? Anyway, kakati Alan kyenjagala tutegere ki kino? Omanyi kyoyagala okuŋŋamba teri musajja alina mukazi omu. Taliyo. Ngali kwoyo omu taliyo. Naawe ffe tubadde mu makyaki. Obanga akantu kafu. Obanga neiba w'ensawo munafu. Ffe tubadde mu makyaki. Alan nkubuulire kati kankubuulire Alan towakaniranga abantu. Tobeerangako ku lumbe n'olabanga baleesa abaana. Kino nkirabyeko. Lwaki? Bagamba bannange waliwo akagambo ak'enjawulo. Anti kati nze point gye njagala okuggyako eri bweti. Abakyala bano we batakkirize nti ddala abasajja bali polygamous bagenda sanga ebizibu bingi. Ne buli lw'otegeera nti baawo osuubira oba alina ne bw'aba takulaze n'okakasa nti omusajja wange alina okuba alina omukazi omulala otebenkera. Era n'obeera nga buli kaana koolaba akayitawo akafaanana owuwo weekengera. Kale kyemmanyi abakyala abali eyo buno obumpwankimpwanki kiryoke naye kiki ekireetera omusajja wo gw'otobye naye ofuna omukyala omulala n'amofficiatinga n'agamba nti kakati
Analongo nakunyonyodde. Kakati zuula tugenda waabwe naye tugenda kukola ki? Tugenda wabazuula. Kakati Alan kambuuze. Oyina ekigambo ky'ogambye nti obumpwanki it is okay. Kitegeeza nti omukyala ali okay ne bbaawo okwenda. Kasitaba nga tawasiza mukazi mulala kumuleeta. Kyentegeddemu. Bwe mpulira bagamba. Kyentegeddemu mukyogedde badotegeeza. Nti atambula akole byakola. Mpulira abakazi bakyogera nnyo. Atambula akole byakola. Naye ekyamujja wange. Awo nedda. Obunafu bwa bwongo. Alan, omuntu bw'atambula eri kikyakolayo. Twakolanga debate eno mu masomero polygamy is better, monogamy is better than polygamy. Alan, njagala kati twogeramu ng'abasajja. Omukazi gwendeese wano ayina njawulo ki ku gwe neebakirako eyo? Balina njawulo ki? Enjawulo weeri nene nnyo. Eruwa. Ono omukyala ono ow'omumaka nagenda ewaabwe ne bambuuza ebibuuzo ne mbikkiriza ti ŋŋenda kubeera naye ŋŋenda kumulabirira ne babasabira ne mufuna emikisa. Oli tomanyi oba oleeta kisiraani wa mu maka oba kiki oli mu kwebbirizaako bwebbiriza. Va ku kwebbirizaako. Alan, waliwo ekintu kinjagala tutegeeragane bulungi. Kinagambye nti tutambule mpola mpola. Ali mu kuyingira mu maali yaffe gy'ataakolerera. Agenda kukola. Tugenda kukola naye. Alan, omusajja buli lwawassa obwongo obuzuukuka. Kati nze nyinza okwogera ku bitono nti nze bwe mba wakugula ngoye eno bwe ngulirayo katugeze empale 5 neno ninagulirayo 5 n'eri 5 kati nze mba seeyongeddeeko obugagga njogedde kitini. Njagala tutunuulire biki ebisinga okumenya abakazi. Abantu abo bonna bamatira. Ekisooso kigaanye kyembadde njagala tusooke tukkirize nti ddala kituufu abasajja bali polygamous. Bwe tumala okukkiriza ekyo ne tukiteeka ku bbali ne tukikakasa nti ddala abasajja anti gwe manya eriyo abasajja abatali polygamy abatono ate tetululingira ku batono. Tetukola judgment ku kitono ku minority. Judgment bagikolera ku bangi. Bwe tumala okukkiriza nti abasajja bali polygamous, nyamba osooka okukkiriza ekyo nti abasajja bali polygamous ndyoke ndeeta ekirala. Tukkirize nti abasajja bali polygamous. Oyagala kinkaka? Nze saagala kikkaka. Naye gwe kinjagala otegeere. Kati ngenda kuwaayo kabira 2. Eziri monogamous. Acholis. N'aba westana. Sofa be bamu ku kabira z'osobola osangamu omuntu ng'anyweredde ku mukyala we bw'ati nga tolina ky'omugamba. Alan, okiprovingira ku ki? Ekizibu ekizize kikino nti oyina statement gy'okozeseza ate nze ndi against nayo. Ng'okuŋŋamba nti wasa mukazi wo abeeraawo. Bw'omala okuwasa mukazi wo n'abeeraawo gende bali osojjole. Sigambye nti kugambye abakazi kye bagamba. Anti abakazi kye bagamba kyegamba nti eyo statement nze sigyegattako. Lwaki? Bw'oba okkiriza bbaawo okufuna abantu bakozesa ebbali, oyina njawulo ki n'omuntu ng'omusajja yawasa omukazi omulala amanyikiddwa? Omusinga ki? Okay, ogambye nti agenda kuleeta omukazi omulala ayingirire emaali yaffe. Alan, bwe mbeera n'abakazi nga 10 ebbali ne mbazaalamu abaana abaaba 2 abo abaana bameka? 2. Nga nina wano omukyala wange yakazaala abaana aba n'enfa. Bali tebagenda gabana kwene maali. Bwe wagoba bagabana. Kati oba ofunye eki gwe ng'omukyala? Kankubuulire kino abakyala njagala bakitegeere. Gwe gy'okoma okuteekawo resistance nti omusajja wo talina kuwasa, kankubuulire Alan, abasajja bali smart. Abasajja bali smart. Nze nali mpasizzaako omukyala gwe nasooka okuwasanga namba 2. Allah amusaasire yafa. Nembeera naye emyaka egyo 2.
nafa nga azaala omwana naweza emyaka emirala egyo gy'emyaka egyo nga mukyala wange takimanyanga nako nti nina omukyala. That is the smartness abasajja gye bakola ki. Kaddemu ako nali mpasizzaako omukyala ne mmala naye emyaka emeka ebiri nafa nga azaala after those 2 years nafa nga azaala because namuwasa nga asoma okitegeera nembeera naye kati nafuna olubuto after kusoma awo bwe yali azaala nakola ki nafa omwana namalawo emyaka egyo ebiri sije emyaka eno okuva we nawasiza oli omukyala omwana namala emyaka ebiri nga mukyala wange takimanyi nti nali mpasizzaako n'omukazi nga takiwuliranga nako. Kyokka ate abatubuulira mu muzikiti bagamba before nga tonnafuna mukyala wakubiri olina osooka ne weebuuza ku nnamba emu nti nno ki omubuuzeeko nti ki nti Hajati salaamu aleikum. Waalaikum salaamu. Nti Hajati emirimu gino ndaba nga Hajati oba gikususse. Alan si kituufu. Actually olaba nga bw'okyogedde Imaamu Kyeyune yasomesaako n'agamba nti ebimu kubikolebwa mu bufumbo nga tebikkirizibwa kwe kwebuuza ku mukyala nti ogenda kuwasa oba kwe kugamba mukyalawo nti ngenda kuwasa. Ni mulimu abakyala munanga abakikkiriza. Alani obujja busigala bujja. Okitegeera Alani waliwo ekintu kyenjagala okulaga wano briefly ngenda kiragako ngenda kiraga topic y'olunaku olwayo genda mu comment section yawo teekawo ngenda kiragako gwe aye olaba singa abakyala baali bakkiriza nti ddala abasajja bano tebasobola kubeerawo ku mukazi omu singa balina emirembe n'abasajja ne bakkiriza nti omukazi tasobola abeerawo ku musajja omu ekyo si kituufu Alani ekyo si kituufu okitegeera ate nze nina ekintu kye nabadde nsomako abasajja tetwagala abakazi kweyisa byaffe byetweyisa Alani nina ekintu kye nabadde nsomako waliwo ebintu bye saagala kwogerako naye bikyase nnyo mu mawulire nabadde nsoma ku kya DNA eno DNA y'omusajja gy'ateeka mu mukyala ne balaga nti esobola okumala mu mubiri gw'omukyala emyaka 50 kati ekintu ekyo kyandeetedde okulowooza ne ngamba y'ensonga lwaki bagamba abantu bwe bawangaala nga baagalana bafaanagana because I keep on injecting okitegeera time netuka nga omukyala DNA yonna nze kati njagala ombuulire Alan omukyala akozesa abasajja abasukka mu babiri ayina yaani okitegedde kyengezako kwamba omukyala akozesa abasajja abasukka abana y'amagye bibomboola kati awo kyenkugambira nti waliwo ekintu kyenjagala okulaga wano naye wamma abali eyo tukkirize tugaane tekyandinyumye tekigira bannanga emitima gino banaye musaasireko n'abakazi abo okikola kamaama nga tekalina kyakkola gwasobola okukabeezaawo gwasobola okukalabirira naye kakati ebintu bino byenjagala tukyuse mukazi asobola okufuna omusajja we tasobola naawe okay fine tukitwale nga bw'okyogedde buli mukyala asobola omanyi oligamba bino byesoso tuyamba ekisooka topiki yaffe yasookera ddala yali ekwatagana kuki kuba single mothers yes. Aha Alani osobola okukkiriza mutabani we atawasangako awase single mother njagala kubuuze ng'onziramu osobola okukkiriza mutabani we atawasangako awase single mother nedda osobola okukkiriza mutabani we atawasangako awase namwandu namwandu nsobola awase namwandu w'abaana abana ate awo kivunzizza nnyo obuzza namwandu plain ati kati era namwandu olina okutunuulira biki ebimutambulirako ebirala namwandu nga tazaalangako nga be batini nagambye tetujajingira ku batono tujajingira ku kinene oba ontegedde tetujajingira ku kitono ekifaananyi kyenjagala okulaga nja kikulaga kati kambuuze Jose wamu osobola okuba omusanyufu nga sisitawo bamuzizaako nga bamunona ewaka ne bamuzzaako gwe nga muko owulira otya
talina buzibu kubanga naye gyali azzaako talina buzibu. Kati nze kankubulire njagala tugende mpola. Bwe tuba nga tumaze okukkiriza tugende ne judgment yaani ya Jose. Ye talina buzibu sister we baba bamuzizzaako. Omukyala gwe bazizzaako tulina mukwata tutya. Nga tumaze okukkiriza nti men are polygamous. Kale soko otuwaawo. Okitegeera? Omukyala gwe bazizzaako tugenda mukwata tutya. Okitegeera? Kyenjagala tutunuulire. Obo mukwata otya. Because bwe tunasigala mu dinaayo, bwe tunabeera mu dinaayo nze ebyo bindabikira bubi lwaki bawasa lwaki bazaako lwaki bakola ki tetugenda kutuuka ku kituufu. Ate nga bikolebwa. Gwe Alan kati waliwo ebyabaawo. Omuntu omu gwe sigenda kwogerako naye ng'omumanyi. N'atuuka ekiseera n'afuna obutakkaanya ne mukyala we olw'ensonga ezaaliwo. Natuka n'okuvayo n'agamba namala emyaka 10 omukyala yagenda mu kikulu kuto biki ng'aleese omukyala omulala. Kakati gw'okimanyi yanyigiriza family eri n'agoba omukazi n'abaana olw'okuba ayagala kuwasa mukazi mulala. Lwaki? Olw'ensonga nti enzikiriza gyakkiririzaamu ekkiriza omukyala atya? Omu. So ate we tudde ewaffe mu busiraamu bagamba mukyala wo mulekeewo wamuleeta muto alwadde kati lwaki omugoba? Omugoberaani oluusi omukaddiyiza okitegeera kati omuleese kitegeeza bw'owulira nga olina obwetaavu obw'omukyalo omulala ono tomugoba kwata okufuna omukyalo omulala omuwase naye ofune wokola ki ng'omuteeka omanyi nti mukyala wange oli waali yakaddiira awo emirimu gyafa naye nga waali akyali mu bulabirizi bw'omulabirira. Ekyo nze kinjagala tutunuulire. Singa abo abakulira eddiini mu gundi endala baali tebawasa mukazi mulala nga asitikinga ku oyo yekka. Twandigambye nti ekizibu kiri ku basiraamu. N'ekizibu kiri ku basajja bonna. Ate olina mukwata otyo omwana waffe. Kati ze we ŋŋambira nti one polygamy afuuka omubi olwaffe abamukola. Tutya nti buli lw'owasa omukyalo omulala omukyalo ono akosebwa. Alani bw'onyumyako n'abakyalo obujja buluma. Okitegeera obujja buluma nga bw'okiwulira. Naye bw'oba omaze okuwasa omukyalo owookubiri mukyala wo ono gw'obadde naye ogenda mukwata otya? Olina okuteekawo embeera yonna eraga nti mukyala wo omwagala era tewawasizza lwakuba nti omukoze eki omukooye. Oba okitegeera kingezaako okwogera. Naye one buli lw'owasa omukyala n'abitegeera atabuka. Gwe omusajja awasizza omukyala omulala olina okuba nga otegeera nnyo okusinga ki? Okusinga ono mukyala we. Omukyala atabuka n'atandika okukola ebyekisiru. Omukyala okumanya abakyala obujja bubaluma oyinza n'omusanga nga n'okunaaba takyanaaba. Naawe obujja bukuluma teri muntu atalina bujja. Era ffe libabbuba. Era abasajja libabbuba. Okitegeera omukyala omusanga nga n'okunaaba takyakola ki? Nga talina gye yeekwata okuleka gwe ng'omusajja gwe olina okujja n'oyimirirawo n'ostandinga ku mukyala wo because era gwe wakoze ebiki ebisobyo. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki abasajja bawasa ddala era buba butasiima na butamatira. Okitegeera nze endowooza yange nga nze era nagamba nga abantu bembeera nabo nti naye okwewabeera n'omukazi omu kwetulisizaako bbomu. Ekisooka omukyalo oyo bw'agenda mu nsonga nga naawe ogenda mu nsonga. Nze sigenda kutunuulira ku kiri kye waŋŋambye nti mbeera ennaku ennya muki mu mwezi haka tubale ennaku nnya tuzijja. Omwezi gulimu ennaku mmeka? Kale 3 tutoleke ennaku nnya. Okimanyi 26. Okimanyi wali ennaku z'ogenda nga mukyala wo tali mu muudu talina interest. Tubale 3 oba nazo tubale 4 wasigaddewo 22. Okimanyi mu nnaku ezo ayinza okulwalayo wiiki n'alwala omusujja. Nere kiba buli lunaku. Saagala sigenda kwogera kyoyagala kuwulira. Awo mba najidde bwereere nze okwogera kyoyagala ogwowulire. Okitegeera? Okay. Tumanya abasajja abakulu bajja gamba Alan mwana muto tannategeera
naye kale okay fine tubaleta kale nange kiyinza okusinza tukiriza naye njagala nnyo olaba ekisinga okutta abasajja amangu kuzaalazaala ekyo si kituufu singa abamuntu afadda abakazi onakubira gamba onagamba eyo yonna njagala tutuuke kati olaba ekigambo ekyo kyoyogedde olunaku lumu nali Buwarabu nali ne mukyala wange awangalira e Dubai nali ngula ngoye nali ngula masaati kati omusajja nga buli saati ajinguza emitwalo 7 nga tugezako mwegayira mugansaliraako at least nkuwe diramu 5 n'agamba kati mukyala najja nampita n'agamba bebu kati omusajja namutunuulira nambuuza ono mukyala wo ne mugamba ye mukyala wange n'agamba lwaki yabeera wano nambuuza obeera wano ne mugamba sibeera wano nzija buzi ne mala n'enfuluma n'agamba lwaki mukyala wo tomutwala ne mubeera mwenna wa Kampala ne mugamba eri ninayo abakyala abalala ono ye abeera wano kubanga ye yali amumanyi because ye yantwala ne mukaduuka ako nambuuza oyina abalala oyina bameka ne mugamba ninaye eri waliyo 2 omusajja nantunuulira naŋŋamba nze nina omukyalo ogwo buli lunaku mmira empeke za panado 3 olw'omukyala nambuuza gw'omira mmeka era ne mugamba omira empeke zo lwakuba oyina omu Alan kyoyina okumanya nti stress eri mu bufumbo bw'omukazi omu teyenkana na stress eri mu bufumbo bwa polygamy nti bwe nabanga nina omukazi owakalaaca nina omukazi ayombanga ekki wano Alan katukitwale nti oyombanga ekki nga nina ne Jose bwe najja n'ensula ewuwe ennaku 2 nga za muliro njagenda ewa Jose ate mpummule kyenjagala okutunuuliza wali okutunuuliza bali abasajja nti omaze okuwasa mukazi wo omulabi atabuse ate mukazi wo bw'atabuka naawe n'otabuka ate nga gwano olina kukakkana oba okitegeera ate n'omukyala naye ne tumugamba nti fayini omusajja yakoze ezambi nga bw'ogamba yakozezzaako naye gwe okimanyi nti nno omukazi bwe bamuzzaako buli kyalina okukola akivaako okitegeera bw'abanga abadde akamulira akatunda akugololera engoye akola buli kimu byonna abikola ki n'obeera ng'osobola n'okudda ewaka n'agamba ddayo ewa mukazi wo ate bw'aba talina bulungi mpisa n'agamba ddayo ewa malaayawo kino nakyo Alan njagala tukitegeere nti okukwata n'owasa omukazi owookubiri tekitegeeza nti okola bwenzi ewaffe mu busiraamu kasita owasa omukyalawo nga bw'olaba bwe wawasa eyasooka ye process yemu n'ogiyitamu n'owasa owookubiri oba toli mu bwenzi oba olina omukyalawo ng'ali official okitegeera kati abakyala ensobi gye bakola nti ojjeewuwe n'akuvuma n'akugobaganya n'ogenda ewooli ate oli n'akuwera okaaminga nkulaga abakyala butya bwe bafiirwa abasajja kubanga abamupya anti abamupya kati ate gwe mukadde guŋŋamba otya nti omukyala omupya antegeera okusinga gwe omukadde oli ayagala kwegula nawe weegule okitegedde gwe Alan oŋŋamba otya katugeze gwe mukyala wange omukadde oli ye mukyala wange omupya gwe oŋŋamba otya nti oli antegeera okusinga gwe mmaze naye ebbanga eddene kitegeeza bwe mba mpasizza omukyala omulala gwe nga tonnaba kwekalakaasa nnyo okola otya ngenda kunoba ngenda kukola ki soka otuule wansi ogambe naye ddala omusajja ono lwaki yawasizza abakyala batubuuza naye munoonya ki bandibadde beebuuza naye tudduka ki kubanga byonna babikoze ate byonna ki ekisenge ekirungi bakikuwadde Alan kino njagala tusooke okulabirira abaana bakuwadde naye ate n'ekirala mubawasa nga temusobola balabirira equally oyogedde ku equally obwenkanya kyeki okusinziira ku ggwe obwenkanya kwe kubeera fair kyeki njagala okinnyonnyole mu Luganda obwenkanya kwe kugamba nti nina Safina nina Zula nina ne Madina nobanga ewa Madina bw'otwalayo akasawo ka sukaali
ne wazula twala yakasooka sukali ne wagun twala yo obusibwe enkanya obusibwe bwenkanya kakati zula ina abaana 10 Safina aina abaana 2 omulala abadani Madina talina mwana kati bwongamba nti wali ntekewo akasawo ka sukali kilo 5 ewali abaana 10 newa abaana 2 ntekewo kilo 5 newo n'omu ntekewo kilo 5 olaba mba nkoze obwenkanya tuumulamu katono nnyo tugende mulango bakamafu bwe tukomawo tutandikira awo naye kino kinsuseemuko naye Haji Nyongera omutegeeza kazi omwamala tova tukomawo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Future Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Okay kale tukomyewo bwe tuti ate nateera mukulikeyo mbulamu baka bane mugere muwagire ku bantu abo bemba nanga mubakubire ku masimu Future Kids Corner wali eri ku Entebbe Road gendayo ogule ku toys abaana ebigaali ebimotoka butanda obumeza abaana kubakolera homework kintu kibere nga kiri bulungi then Prim Touch bakola obusige obulungi tugenda mu Christmas season ogenda mu kyalo genda bakola akasige otuuka ogenda mu kyalo nga togenda kuddamu kutawaana na kusige so mwa mchalo togenda funayo akola busige sorry so tuchaine Haji nso wetumulidde nga nkyaganya okukkiriza ekintu ekyo naye nga nze Haji kankubulire nze ndabyeko ku kapo nga bali babiri nga bali babiri Alan kadwe kapo ya Bobby ne Baby togyegomba sagala bogerako anti ngamba togyegomba Alan kankubulire kino mpa kimoli okombulire ekyo lindako ankuleetere kino Alan bwonsanga ne mukyala wange asooka oyinza olowooza gwe nina yekka bwonsanga ne mukyala wange owokubiri bwe mba sigambye nti ono mukyala wange wakubiri oyinza olowooza gwe nina yekka bwonsanga ne mukyala wange owokusatu oyinza olowooza gwe nina yekka okitegeera kyengezaako okwogera sikitegeera nsobola okubeera n'abakyala abasukka mu omu ate era osobola obeera n'omukyala omu era n'obeera content era buli kimu n'okituukako n'owangula anti kati nze ebyo Alan sijja kulimba nze sibimanyi ebyokubeera n'omukyala omu nti nsobola okutuuka ku byenjagala
gwe waliwo byotamanyi waliwo life gyotamanyi oba waliwo life gyotannatuukako ala nifuna abasajja bakulu otandika beebuuzaako ku nsonga zino olimba actually topic eno usinga wagirese ngoma z'okwebuuza ku basajja bakulu si nsonga oba basiraamu oba si basiraamu abasajja abakulu n'obabuuza ku nsonga y'omukazi omulala n'omubuuza nti naye kiri kitya butuufu embeera n'abakazi ababiri gwe ng'omusajja omukulu mpa ku magezi nakugambye mu ntandikwa nti ekizibu ekinene fe abakola polygamy tumukola bubi singa twali tutegedde bwe tulina okutambuza polygamy abakyala bonna bandyayayanidde poki polygamy obogezako kitegeera naye fe abakola polygamy tetumanyi butuufu bwe tulina kukola polygamy nti osanga omuntu ng'alina abakyala ababiri naye nga n'omukyala asooka tasaanidde kuba naye ontegedde olw'ensonga nga talina bwongo bufuga mukyalo omwo n'ateekako omukyalo owokubiri ezimu ku conditions ezifuga polygamy one olina okubeera ng'oli financially stable okitegeera ekyokubiri olina okuba nga mu mubiri bwe njogera mubiri ontegeera nga weesobola abantu bano tobaleese ate batandika okubonaabona olw'okuba tokola ki teweesobola tosobola kutuukiriza bulungi ki mirimu ekyokusatu olina okuba nga gwe kennyini obwongo bwo nga bugenda kusobola okutambuza amaka gano ala ninjagala okitegeere nti amaka amateeka ge gamu tegafuga maka gonna kati nze nkugambye nina amaka 3 naye buli wamu amateeka gafugayo malala biringa nga Kenya, Rwanda ne Uganda nti agafuga Kenya Rwanda tegakola ne Uganda tegakola ki kyenkugambye nti omuntu yenna asuubira okuwasa omukazi asukka ku omu one sooka okule financially gwe nga gwe nze ndabye abamuhaji okitegeera oyina akwata owa munne naamuzimbira ennyumba oyina akwata omulala naamukuba mukazi go kasinga olw'omu oyina amukwana namuteeka mu ddabo oyina amukwana namuteeka mu apartment kati bano nabo ne babeerawo bambi ng'obulamu obwonoonye ng'obulamu babwonoonye anti kati njagala tugende bwe tuti njagala tugende mpola nagambye nti fe ababikola ffe tubikola nga tetubikoze eki ekyokubiri omukazi owokubiri njagala ategeere kunnumira omukyala Alan omukazi owokubiri njagala ategeere kino bw'onsanga nga mmaze emyaka 10 n'omukazi asooka gwe lwaki oyagala onnenye olw'okuba nga totambulidde ku levo y'oli ogeza kukitegeera onsanze mmaze emyaka 10 n'omukyala kitegeeza tulina olugendo lwetukoze eki lwe tutambudde gwe olulwo otandika lutandike bw'osanga nga omukyala asooka namuzimbira ennyumba n'otandika okubanja ennyumba nga tonnaba na kuzaala mwana n'otandika okukola ki okubanja ennyumba kitegeeza ki nti nawe olina okugumiikiriza olabe nga naawe obaako olugendo lw'otambudde omanyi lwaki abakazi bano abasooka beekalakaasa nnyo wali owuliddeko omusajja bazimbye ennyumba n'omukazi ne batuuka okuyingira ennyumba n'agiwasizamu mukazi mulala kati ebyo bye bisinga okumenya abakazi bw'oba nga tonnaba kubaako by'okuŋŋaanya fe tuzita securities bw'oba onaawasa omukazi omulala sooka ofune security omukyala sooka omuzimbire muteeke mu nnyumba ye bw'oba oyagala akole muwe bizinensi akole bizinensi olyoka oleeta omukyala omulala nti ne bw'anaaba yeekalakaasizza olina securities nti bajja mugamba yo nawe omusajja yakakuzimbira kati ove mu makaago ate ogalekera oli omupya omukazi wattu ng'akola ki ng'atuula because alina kyagumirako okitegeera naye gwe tojja kuŋŋamba oli muzigo omukazi asooka ate n'oleeta omukazi owokubiri naye n'omukuba muzigo oba kinagambye nti fe abakola polygamy ffe kizibu naye polygamy kyo si kizibu polygamy alina emigaso egimanyikiddwa nti waali polygamy Alan omanyi kyekitegeeza katugeze n'ozaala abaana nga bonna baddofe olw'okuba oyagala monogamy waliyo abakyala nga si bakozi n'abaana bonna abagenda omuvamu bwe bagenda okuba waliwo abakyala nga tyokozesa ebigambo ebinene tewali kinene kasaba nga tovumye muntu kati singa kakutanda n'owasa katugeze by accident n'owasa sikira
ng'omukyala okay nga sikira but no waso omukyala nga kaliya wasiko sales kitegeeza line yonna kati bwe tunakoma kweyo line ontegeera singa owasa omukyala ng'ewaabwe emikisa mitono gyekiri ate balina mikisa nalabako eyawasa omukazi n'ayavuwala nga yali alina ssente ze akozemu akasente ke n'awasa omukazi n'ayavuwalira ddala nga nekyaleese waka kifa paka bwe yajja n'aŋŋamba nti naye okimanyi nti kirabika omukazi gwe nawasa alabika yayina ekizibu n'afuna omulala oba okitegeera era bamaliriza baawukanye n'oli n'afuna omulala n'addamu n'asituka buto niye yali amuzaddemu ki yali amuzaddemu abaana 3 oba okitegeera kati kyeggamba nti nga tetunatunuulira lwaki abasajja banene tubavumirira okuwasa biki bye bafunye mu kuwasa tusooke tutereeza okuwasa kuno singa tunatereeza okuwasa n'omanya nti bwe mba ngenda kuwasa omukazi kansooke nteeketeeke famire eno gye mbadde nayo sooke nteeketeeke famire eno tosobola kukola byonna bimala but at least kansooke nteeketeeke famire nga omukyala we banaamubuuza nti omwami abalabirira nti asasula school fees z'abaana nti yakuzimbira nti bamugamba ddayo ofumbe nga naawe abakunenya kitono buli mukyala akyasinga okwagala ku nsi kuno kwe kubeera n'omwami we ng'agenda n'akola nadda ewaka naye okimanyi abasajja bagenda ne bakola ne badda ewaka ne babatulugunya omukazi n'akutulugunya because omanyi lwaki abakazi batulugunya nnyo abasajja kubanga amanyi toyina gy'olaga ne kakati nze alina families endala era bwe ntuuka ku gate yo nenkuba eŋŋombe nenkukubira essimu nga tozikwata nga ngenda nsula ewalala ate togenda keera ku makya ombuuze wasuzeewa kubanga neeri wange abakazi bajja bbawa mujja kulya ebintu mmwe Alan tetugenda kubitya okitegeera ate abakazi twagala tubagambe nti eddogo teriyimirizaawo obufumbo kubanga limala ne lifuluka eddogo teriyimirizaawo obufumbo limala ne likola ki ne lifuluka naye ekisinga obukulu Alan mu poligame eno nze kyenjagala abantu tutegeere ekisooka topiki yange kinayagadde nnyo abantu bategeere nti yes tukkirize nti poligame waali mu kukakibwa poligame akola ki waali poligame wamala okubeerawo tugenda kumukwata tutya tugenda mutambuza tutya tugenda mutambulira tutya mutambuliramu tutya bwe bukeera ku makya Alan omuntu ne bamugamba nti alina siriimu oba kansa that is a bitter fact ekiddako kimanyi mpangadde ntya n'obulwadde buno olina omwana gwe nalabye gwe wahostinze naye olina ebigambo bye wayogedde nti bwe nasooka okulabirako biki ebintu nti bwebityo nga kikulaga nti in the first time yali takkiriza mbeera gy'alimu bwe mwamala omukwatako ne mumugamba yes ekizibu kyajja naye you still olina okulivinga nadda mu mbeera ne yeekolako ye kennyini walabye nti naawe yakusanyusizza okitegeera kati n'obakyala kye balina okumanya bw'omala okukakasa nti omusajja we yawasizza kiki ekiddako babagoba mu mayumba anti ababagoba mu mayumba kinakugambye nti tuwasa nga tetukoze eki olina akayumba kamu n'oleeta omukazi omulala ate n'omaliriza ng'olina kunyigiriza ono naye ebiseera ebisinga Alan kati njogerera abasajja nga nze abakuumye bakyala baffe abaasooka nti ne bw'owasa omukazi ne bw'olaba ng'akutulugunyizza ekisembayo gw'osigala ogumiikiriza because oyagala omukyalo ono asigalewo olw'ensonga nawasa omukyalo owookubiri nga njagala kubeera n'abakyala bameka 2 kati bwe nnyigiriza ono n'agenda kitegeeza ngenda kuddayo ku mukyalo omu oba ontegeera kyengezaako okwogera kaakati kyenjagala abantu bategeere kiri bwe kiti nti buli lw'owasa omukyalo omulala yiiya butya bw'oteekateeka mukyalawo ono ofuba okulaba nga tava mu mbeera nga bw'agenda tagwirayo ddala nti omukyala baamuzizzaako
n'atabuka buli kimu nekitabuka ne business ze babadde bakola ne zifa omanyi bwozza ku mukyala ebintu bingi bikyuka ekisooka nagambide nti omuntu azza ku mukazi alina okuba nga obwongo bwe butegeera nnyo okusinga omukazi ono ekisooka toddamu kuleka ssente wakazimala ng'owasizza ne bw'oba obadde ewaka katugeze olekawo emitwalo ebiri ne bukeera ku makya n'owasa ebiri giba tegikyamala naye nga luli obadde ogireka negikola ki tegiddamu kumala ekyo kimu abaana tebakoma kulwala either balwadde ebyaddala oba si baki nti omukazi ajja kukubira essimu akugambe abaana balwadde nga ekigendererwa kimanyi ayagala oveeyo eri ojje abaana baki oba oweereze ssente oba okitegeera ekyokusatu toddamu kubaako kyoyogera nga kyamagezi ewaka wano buli kyoyogera ebyo nno byenjogera bya duration ya mwaka nga gumu kiregezo omuntu yenna bikutuukirako olina biwangalira mwaka gumu ebiri esatu olina gumya mutwe nolina gumya mutwe okitegeera nti mwaka gumu ebiri esatu ng'oli mweyombeera ogumiikiriza kasasiro yo n'omukazi gwakolaki gwakola oba okitegeera kubanga bw'otagumiikiriza bakuba omugongo ebyo bya bulijjo ebyo bya bulijjo omugongo awulaba agukuba olina ye yekka oba okitegeera kati ate bw'oba waleese omulala era akugamba kimu nti omugongo guluma maama akugamba kimu nti wawasizza lwakuba tomatira genda waliwo eyanyumiza yawasa yawasa mukazi bwe yaddayo mukazi n'amugamba wawasizza lwaki nze omussi kumala namugamba kati ogenda kummiranga ddagala temutebo nga ddagala kumacha bava doozi bwe batebasajja basaana abakyala balina bye batamanyi olaba poligami eno gwekimanyi waliwo owangalira ne mukazi ono otuuka tayimu ng'owulira omukooye ng'owulira omukooye mutemanyi kuzza mukwano bujja baguzza batya baguzza batya omukwano osobola okukuba kalipeeya otya mutambuze ku bakyala bammwe mugendeko mu bifo ebyenjawulo kati bw'otambuza omukyala n'akyuka ye lava yammwe mugikolera waka buli kaseera naye mutambuzeeko Alani kankubulire kino omanyi lwaki nze sisobola kukubiriza muntu kuwasa ekyo kimu era sisobola kujja negamba nti Alani wasa omukazi omulala sisobola however bw'ongamba nti ogenda kuwasa nkuwerekerako nsobola n'okwadvisinga okitegedde esimu kasiakano kankwanjulira Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Omuntu yenna awasa n'ensonga ze lwaki awasa ziba zeekuumidde ku ye lwaki akola ki lwaki awasa era Alan tovangayo nojja n'ogamba omuntu nti kale yawasirizza ki kubanga bwe bayingira mu kisenge muli gwe tomanyi bibaayo Alan okimanyi awali abagana tosaayo kikyo okimanyi waliyo abasajja nga bali ku time table ku bakyala baabwe nga yamuwa weekend gyatagenda kukola yegatta naye ku Friday kubanga amanyi Saturday waali Sunday anaaze mu nviirize kati okuva ku Monday paka Lwakutaano teri kyo kimanyi nti gye kiri nkiwulira munnange okimanyi waliyo abasajja nge wakati balya
emmere nga appetite talina obanga nga tebamuwa mmere adde ewaka nga tewali mmere gwomanyi wali abasajja abasula mu mamotoka ne mu ntebe mu ddiiro entebe nno kale oba oli mu nju naye oli nakuba eŋŋombe asikaali naggulawo omusajja nayingiza bw'ati emmotoka namenya omutto kumakya nayingira mu nju n'anaaba nayingira mu nju n'anaaba ate ng'oyinza okusanga nga ne kumakya anaabira mu kyabagenyi nga baganya omugulira Alan you are still young n'engeri gy'olina platform yogerako n'abasajja abakulu ngenda bakyazaako abakulu bakubuulire ki kye bayitamu ngenda bakyazaako abasajja abakulu mba muli eyo Alan nyinza okubuulira nyinza okugamba nti oyinza okusanga nga abasajja 80% nga balina families ez'ekyama 80% nga balina abaana gye bali eyo babalabiririra eyo nebweru w'eggwanga abamu abalinamu ku ssente okitegeera ng'alina abaana beeyo kakati oyo ali mu poligame tali mu poligame okitegeera ate ekirala nze nga ne gwe yabazaalamu oluusi era naye amanyi ebbaawe kati nina ekirala era amanyi ebbaawe era newaabwe bamumanyi kati nze ngamba abasajja abakweka famire atasobola kusitandinga n'agamba mukyala we nti nina omukyala omulala n'abaana bw'oba olina famire nga nkweke document owandiike gwe kennyini ogambe nti nina abakyala 3 abalala 3 nina n'abaana bwe bati owandiike oba ofune mikwano gyo gye weesiga obagambe nti omanyi Alani oyo mukyala wange n'oyo mukyala wange bwe mba nfudde you stand anti gwolemereddwa okustandinga ng'omusajja kitegeeza abasigadde balina okustandingira abantu balina families naye nga bazikwese naye bazikwese lwaki lwakuba abakazi baagaana okukkiriza nti ddala abasajja bano bali polygamous singa baali bakkiriza singa baafuna emirembe n'okutebenkera gwokimanyi nti family eri ey'ebbali ewangaala in peace okusinga eno nanti bano bakola nnyo baluwa bano abasooka bakola nnyo ki esente bakuba emundu kati bali kyekiwangaaza bali mu peace bali bakajja nyukama bali mwana emundu waliwo kyotategedde nti olaba waleetako wano omuwala ani side chick oyo proud side ayina ekigambo kyeyayogera naye lwakuba temwakitegeera yagamba bo ab'ebbali bafuna buli bye beetaaga omanyi lwaki bafuna buli bye beetaaga ayina obbasirisa kati omusajja ayina abaana b'ebbali ne bakyala b'ebbali bwe baba balina bye beetaaga ono ow'ewaka nga tannafuna bali be basooka okufuna omanyi lwaki balina osirika kuba baba bakimanyi nti saawa bwezi tetukuba ssimu nze twaziikako omukyala teyalina musiraamu baawe yamuwasa empeta bwamuwasa empeta omukyala n'alwawo okuzaala nga bw'obamanyi abamu basooka ne bagira n'alwawo okuzaala kati bw'alwawo okuzaala myaka ng'ebiri nga tazaala omusajja n'afuna omukazi omulala n'azaala eno omwana asooka aba aweza omwaka ogumu kati omukyala w'empeta n'akola ki n'awasa eno n'azaala owokubiri kati ono yazaala asooka aba aweza omwaka ono n'afuna olubuto ono omwana aba aweza emyaka 2 ono n'azaala okitegeera ono n'azaala omwana owokubiri kati tayimu neetuka ng'ono omukyala owokubiri alina abaana 4 ng'ono alina 3 naye ng'abaana baafaanana omusajja okitegeera ng'abaana baafaanagana lumu neiba omusajja aba ali mu supermarket ali mu supermarket atambudde n'ekyana kye ekikulu ekyeno kati neiba wooli asanga ekyana n'akiyita Deriki ng'ekyana tekimuliiko Deriki n'agula ebintu bye n'akola ki n'avaamu bw'avaamu addayo agamba omukyala amugamba naye bannayo oyo omwana wo yeeraga Deriki musanze mu supermarket ne muyita aganya okwogera nange n'amugamba ono omwana tannavaako wano n'amugamba omwana musanze mu supermarket ne kitaawe supermarket bweti ne bweti omukyala n'amugamba omwana tannavaako wano omukyala n'asirika
omukyala bwe yasirika omwami bwadda omukyala amubuuza taata Derek oyinayo omwana omulala musajja n'atula n'asirikirira bw'ati n'amutunuulira n'amubuuza emirundi egyo 3 taata Derek njagala ombuulira oyina omwana omulala n'amugamba asiina mwana nina baana okitegeera bwa pressure zagalako okuba naye kakana bwe bali kati n'amugamba siina mwana nina baana ne bakola arrangement n'aleeta abaana omukyala agenda okutunuulira abaana be baleesa abaana nga tebalina njawulo na baana be ng'enjawulo eri mu myaka nga bali abaana bakulu ku baki n'amugamba naye waŋŋamba toyina mukazi nti era sayina mukazi ekyaddirira omukazi pressure n'emukuba after 1 week ne tumuziika Allah okitegeera yeyo overtrust abakazi gye balina ginagambye lulindi why do you overtrust no trusting omusajja nti omusajja wange tasobola n'otekayo n'omukono nti omusajja wange tasobola kubeera na mukazi wakubiri atya okitegeera babalina ne batya buti kuba bagamba nti tulina ki tulina abakyala abalala kyegambye nti omusajja yena ng'olina famire ng'ogikwese famire yo gidocumentinge owandiike obeere n'ekitabo kyo oba ddaame owandiike nti nina abaana bwe bati ne 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 bwe bati alani nze nategeerako kye bayita okukweka omukazi nti kibi kunyumiriza mukyala wange eyafa ng'azaala omukyala yatuuka ng'afuna olubuto naye ebiseera ebyo nali ntandise okubeera bize nga ngenda mu Mbaasa olwo nga nakayingira bizinesi y'emmotoka nga emmotoka nze ekimirayo mu Mbaasa akati omukyala ŋŋamba nti omanyi kangende nzaalire ewa maama engeri gye kiri nti tokola ki tobaawo kwenze fine ate olunaku olwo yali agenda nali nkomawo nali ntambulanga ku twateesa nga alina kgenda ewaabwe ku Friday ne muwa sente zonna ze yali yekola ki yeetaaga kati Friday evening nali manya ajja kunkubira essimu ng'ali mu tawuni ne mukubira essimu ne mugamba nga tusinna kulabako togenda nangamba waliwo gwe nadde ntumya ngulizeeko ebintu naye nadda njakkeera enkya ŋŋende okitegeera kati ate Saturday bwe yatuuka enkeera yali mu kutegeka bintu bye olwo nze ndi ku booda kati nsimbula ku booda nkomawo e Kampala ankubira ngamba omanyi kangendere ddala lumu ku Sunday konze fine kati Sunday ankubira essimu saawa nga 4 nze namukubira ne mugamba osibawo bulungi ewaka tebakola ki tebatubba nti fine addamu ankubira essimu ku saawa 10 nangamba ndi mu paaka wano nempulira siina maanyi biki yali agezze nnyo yazimba ffe ne tulooza nti agezze but yali azimbye pressure ku saawa 10 ankubira essimu nziramu mukubira ku saawa 2 ng'essimu ye teriiko nenkuba ku ya maama we nga teriiko nengezaako kuba waliwo omutoowe nga nayo tekola ki teriiko nengamba alabika yatuuse olwo lwa Sunday ekiro ekikeesa Monday olwo lwennyini olunaku engeri gye nalina famire nga yakweka essimu yange yabeeranga mu silent by the way ekyo ekintu kyankwata essimu yange ebeera mu silent ebeera mu vibration okitegeera keera kuma ky'okusaala subuhi nga nina missed calls 17 ku ssimu era olwaziraba bwe nti nenga alabika yazadde naye ng'ennamba eziriko sizimanyi kati nkubuulira obubi obuli mu kweka famire nenfuluma ebweru n'akadomola ngende enfune wuzu bwe nfuluma ebweru nengenda akadomola nenkapaakinga ku tooyi nempitamu ngende nkuba essimu ajja ati mulese mu buliri nenkuba essimu nga tebagikwata kati oli bwe yakwata essimu nemugamba nsanzeko missed calls ku ssimu yange nesikutegedde gwani nambuuza gwani nemunyonyola nangamba sikumanyi najjako kati nenoonya essimu y'omugenzi endala ey'emutyeeni nenjikuba essimu bwe njikuba essimu era omuntu y'omu ye yakwata kati bamunyonyola because we nawasiza sister we yali takola ki yali taliiwo bamunyonyola bamugamba oyalayika ye bbaawe
bwe nguziramu nenkuba essimu nega nkukubidde nenkunyonyola naye ngambye tomumanyi nangamba aha gwe gundi ntye nangamba munaye mwannyinaze yafudde kozireka naawe mwannyoko ki nangamba mukazi we yafudde nemugamba ki nga bamaze n'okuziika kiro jukira yagenze Sande kati tuli ku Mande ku makya sinana kusala subuhi ziri musawa nga 12 awo bwe watyo nimugamba kyo ngamba nga sikitegedde tonimba naawe nangamba kyo gamba nsobola okulimba ku mwannyinaze natandika okumbulira munange yazze sawa bwezi TV kibi kinanyumiza store awo ala ninjagala okakubemu omaze okureceiving amawulire nti mukyala wa afudde oyina okuddayo mu nnyumba gy'olaga tebakimanyi nti oyina omukyala omulala okitegeera toyina kuteekawo mbeera eraga nti oyina amawulire agenda kwagakoze eki agakutuuseeko ontegeera kyengezaako okwogera kati ngenda okuva ku ssimu ntambula bwe nti nzireyo eri gye nalesa akadomola nsanze najja ti naye ajja nnoonya okitegeera nga nnina okuguma mbeere ewaka male nveewo ngende tutandike programu yaki ey'okuziika oba okitegeera kati bwe tumaliriza nenzirayo ewaka nenfuna wuzu ne tusaala bwe tumaliriza okusaala ngamba ajja ti ngenda nangamba yi leero ng'okedde kiki olire nsibwe kuyisemu leero ng'okedde kiki mugamba nina programu gye nasuzizza oba okitegeera nenvaawo ewaka bwe nvaawo ewaka nkubira mikwano gyange waliwo ba next of kin obamanyi abo babeerawo bajjoze basharifu bakola ki nimbagamba banaye mumanyi gundi yafudde nti olimba mbagamba omukazi yafudde tiyafudde ate nti yafudde ng'azaala naye waabwe yo baali bakumanyi ate nali nakola nnika ate nyinza okola nnika nga tebamumanyi waabwe nali nakola nnika ono mukyala wange yali tamanyi nti nnina ki nika wagimukweka ate yali emugasa ki yali yetemugasa yali egasa nze negwempasa ng'oli mukokota kitegeera naye gwe nze kyengezaako okukulaga ekibi ky'okweka famire okitegeera ye point enkulu eri mu kino tugenda nkubira muzeeyi wange essimu nkubira Bin Laden essimu mugamba muzeeyi nali nawasa omukyalo owokubiri ko yaha nemugamba naye omukyala yafudde ng'azaala naye gundi tamanyi ebyo saabyogera kubanga ne muzeeyi yali tamanyi nangamba eki nangamba yafudde ng'azaala nti okuziika kwawa nemubuulira gye tugenda okuziika nangamba kanzije kati muzeeyi ye yajja ali ku ssimu mutuuse mukola ki okitegeera after bwe twamaliriza okuziika muzeeyi yaŋŋamba nti omanyi lwaki nazze njogera naawe ku ssimu nga ndireeyinga adde manyi wapakula omwana w'abandi okitegedde nemugamba muzeeyi omukyala namuwasa mu mateeka nga bwe nina okukola ki bwe nina okumuwasa naye embeera eyo bw'emala okugwawo kyenakugambye luli nti nawasa omukyala nemmala naye emyaka 2 n'afa n'omwana gwe yali azadde n'amala emyaka 2 ng'ajja titamanyi bwe mmala okumalako egyo emyaka 4 bwe ntuuka okuddamu okwagala okuwasa omukyala omulala ne ŋŋamba mu bulamu bwange nze siddamu kukuta okitegeera era bwe nkeera ku makya ne mpasa omukyala bwe mba sisobola kugamba direct nteekawo ab'olugambo ne bakuwa information kasita bakuwa information nze ngamba abasajja nti omukyala we bukeera ku makya n'akubuuza oyina omukazi nga ddala oyina omukazi tewali nsonga lwaki weewakana omugamba otya mukkiriza mbonna otya nina kati bwe weewakana essaawa eyo alani bwe weewakana essaawa eyo wakitegeeredde nti oyina ogenda kukkiriza ddi Shage yagamba ogamba that wasn't me ayi that wasn't me nga mpozi bakutte bukwasa eno mubiri bye wagambye naye omukazi gwe nawasa era nze nina mukwano gwange omumanyi Kasimu omumanyi owe Dubai ye yangamba kubanga muyinza ogenda nimuwasa omukazi nobagamba temwogera nagamba gwe tukumanya era ojja kwekolako olugambo okitegeera
nze njagala nze mugambe kubanga nze bwe ngamba mukyala wange nti nawasa Alan ate gwe si bw'omugamba nkubira esimu n'omugamba okyali awo ajja ati okimanyi nti twakukubyeko debati omwana yaleese omwana w'omunyarwanda ng'osooka ojjubisa oyogera ebigambo bingi kati amawulire gagenda okumutuukako nga yakutuse dda nekigamba omusajja nti bwe bukeera ku makya omukazi n'akutuuza n'akubuuza Alan wawasa nga ddala wawasa tewali nsonga lwaki weewakana kitegeera wamma omusajja ali eyo comment section ogamba otya okitegeera awo wenyini wokyabiza n'omugaye kituufu nawasa ekyokubiri nsonga ki lwaki omukyala asobola okutuuza akubuuze nti kati omukazi gwe wawasa ali atya wamuwasaawa waawa abeerawa obimugamba bimukolere ki wera nti abasajja be baleeta entalo ku Cruise Exclusive kwe tuli obudde bwebwo bwe tuba ne Hajj andaba nga essaawa egendeza mbadde nkusaba topic eno tujongeremukko ekirungo ku Friday ejja oyagala tugiddemu no we tuba bagiddamu actually tetulina kye tujogeddeko njagala nfuneyo omusajja omukulu wano nfuneyo omukyala it is okay no problem ngenda funayo omukyala nfuneyo omusajja omukulu njamu kutuma njagala nenje amufune bwona muntu mujagamba namukokinze Alan mufune nenda kanfuneyo kale mufune funa omusajja omuleete ofune n'omukyala kale awo tandikira Friday ja tukolera program ene ebera ya Friday then ku Monday oba ku Sunday nenjisaayo gwajinyumirwa kebera between Sunday ne Monday oba ojja kubanga ate ogifuna bulungi nnyo kubanga program enyuma nnyo ate ya makato olusebamu nebiyigiriza wetuba tusobezaamu otusonyiwamukko mbadde mbeera ne Jose ku kamera okulanga ensonga zikutwako bulungi nnyo Alan Cruz gemanya mbeera ne Hajj musuubuzi Hajj wonzika ne business yaffe tuve wanne namba y'essimu bannange abatuwuliriza mwenna bye tuba tusobeza mutusonyiwe amina era temutukyawo olw'ebyo bye tukola ki bye twogera okusinziira ku life gye tuwangaaliramu twogera okusinziira ku experience gye tufunye mu mbeera mwe tukola ki eno topic just tubadde tuyita kungulu tetujogeddeeko tetwogedde ku bityo omusajja byalina okukolera mukyala we gwazizzaako tetwogedde ku buti omukyala gwe bazizzaako ye bwalina okweyisa tetwogedde ku mukyala ono gwe baleese ye alina kweyisa atya just eno tuyisiza kuki kungulu kale n'olw'ebigambo ebyo wabaawo ebisobye mututunuulire ng'abantu we are not perfect twogera lwakulongoosa amanya sigadde ndi Ajimusa Kalule pangaalira wa Kisekka bonna beetaaga radios z'emmotoka ka trackers ebyo byonna byonna bitambulira masanyalaze awo mataala biki ebyo bulbs byonna tubikolako ne screen bw'emmotoka byonna buno bw'omunda bwonna zira advance byonna kamera then omuntu yenna nga ayagala kola importation ng'eva China oba Dubai nabyo tubikolako ne mukago tudiringayo then n'omuntu ayagala okuleeta emmotoka ng'oyagala ku importinga mmotoka ebyo gye mirimu gye nkola namba yange esimu eri 0702543898 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sagala kusukako wano olunaku olwaleero for now Alan Cruz is my handsome name Cruise Exclusive gwe mukutu kwosinzidde okubanga ate tulabira sagala kusukako wano olunaku olwaleero bambi program eno webenyumye sharingirako munno naye omugambe wayi bakunokyeza comments ezo nsanyuka nnyo nga nzirabye comments nkulu nnyo mwebanyuma beredera fana muswe bulungi mwedaba Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prime Touch Makeup Studio beba kugumukola obusigo obuwangaazi mu bika ebyenjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prime Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing Prime Touch Makeup Studio tusangibwa ku
Jinja Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esimu kasya kano kankwanjulira Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Esimu tuli ku Note 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu, ayavula, atengerera, atambula okutuuka w'akulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina room ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya.